byonna Ssaabasajja mwayise tetulema kwebaza mukono gw'amanyi ogumulabirire okutusola leero Mukama tumwebaze twebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu si lwakuba tulina gwe tusinga naye olw'ekisa kye n'obulungi bwe gwe nange n'atulekawo era n'atukukusa bukukusa wakati w'ebyo byagala okumalawo obulamu bwaffe tugira tubeerawo tukola omulimu gwe. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ku lw'ekkanisa yonna Seminary Adventist Church mu bulabirizi buno tusanyuse nnyo okukulaba. Maama Naabagereka tusanyuse okukulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Katumwongeremu obugalo. Naye siyinza butaaniriza abalangira n'abambejja mwenna abali ku mukolo guno olwaleero. Siyinza butaaniriza nga ntandika bonna abakungu ba Ssaabasajja mu gavumenti ey'Emmengo. Siyinza butaaniriza bajjajjaffe abakulu b'obusolya abali wano olunaku lwaleero. Siyinza kutaaniriza mwenna abakulembeze okuva ku mitendera eri okutuuka eno gye mbeera wansi eno. Bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubalaba. Kya ssanyu nnyo olunaku lwaleero okutuuka ku lunaku luno mwenna abantu ba Kabaka abali wano, abandaba butereevu wano, abali ku terefayina, abali ku mikutu egy'enjawulo gyonna gya tekinologiya ekozesebwa yonna mawanga gonna ag'enjawulo ku mukolo guno ogw'okusaba n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa baffe, mwenna mbaniriza Mukama waffe Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo bannaddiini mwenna abakulembeze b'eddiini abali wano, manyi bajja kwongera okwaniriza. Nsanyuse okukimanya nti tulina wano Vicar General wa Kampala Archdiocese Musenye Wainadi Katende. Nsanyuse okulaba Mukama waffe yeebazibwe.
ate era nensenyuka kubanga nkitegedde wano nti Bishop w'Ennamirembe Reverend Banja naye aliudawa sebo taata nsanyusa okulaba tumwogeremu obugalo ne maama ne maama waali otyo Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa okukitegeera nti Supreme Mufti wa Uganda waali wano otukoze bulungi. Kanoni Kasujja waali wano, nsanyusa okumulaba basebo ne banyawo. Njagala nyanirize mukama wange Archbishop w'ekkanisa eno mu Uganda era mpadde obuyinza buno okuyimirira mu maaso gammwe nga yatudde wano omusumba Dr. Moses Makani Mukika ne maama bali wano lwaleero. Abe batutwala mu Ssaabalabizi era bannannyini mukolo guno era yagenda okusabira Ssaabasajja nga bwe nteekateeka bweri naye nange neyanziza okumpa okusookawo. Ndi musanyufu olw'abakulembeze abatukulembera mu byobufuzi bw'eggwanga lino era twebaza olw'okubeerawo kwammwe ku mukolo guno. Kusooka njagala kwebaza Katonda nti tulina Honorable Nabakoba waali wano, minisita wa lands, obugagga bwaffe obw'ensi yonna wano kubanga ettaka kya bugagga kyaffe si bwe kiri. Ntegedde nti Honorable Minisita Kabanda naye waali wano, atutwala wano ffe tuli mu Kampala. Naye nsanyusa okulaba nti waliwo n'akulira oludda olwabula gavumenti Honorable Ssenyonyi naye waali wano. Tweyanziza Kanisa kaffe mangi gali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era tweyagala nnyo olw'ensonga eyo era twagala kuba obulabizi okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okusooka okwagala Obwakabaka bwa Buganda, okwagala abantu be, okwagala eggwanga lye. Ku lw'obulabizi buno twebaza olw'ebyobulamu, atukoze bulungi mu byobulamu era twebaza n'olw'olusiisira olugenda mu maaso mu kiseera kino eky'amazaalibwa ga Ssaabasajja. Kwagala abavubuka baffe ebyo byonna byakola bye biyamba okuzimba eggwanga Uganda. Tweyanzeege. Olunaku luno lwateekebwateekebwa nga lwakwebaza Katonda olw'obulamu obwa Ssaabasajja. Era byengenda okwogerako tebigenda kukyuka nnyo, bigenda kubeera ku ekyo kyokka. Buli ey'Ekyenda mu Bayibuli enkyusa empya kuliko omutwe ogugamba nti Katonda yatukuuma. Katusabe. Kitaffe omwagalwa ng'omwogezi omukulu mu kiseera kino, jangu wate ku mimwa gyange gulewo tegeera, gulewo amatu gaffe ffenna tuwulire si kirala wabula gwe oyogera gye tuli mu ddakiika zino entono ku Yesu Kristo Mukama waffe. Sinnaba kufuna mukisa kumanya byafaayo Sseweekitiibwa Katikkiro, sinnaba kufuna mukisa kumanya muntu kyoyo yasooka okuyiiya ekigambo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Simanyi oba tulina alina ebyafaayo bino okumanya yasooka okukyogera buli kintu kirina eyakitandika ne bwe baŋŋombo ku kyalo ebaako eyagikola ki eyagitandika. Ennaku zino bulirako abakaano nga kati kintu kyaffe twakireeta ate gwe tokyogera ate okyogera otyanga ffe twakireeta. Naye simanyi ani yaleeta ekigambo kino Ssaabasajja Kabaka awangaale. Simanyi naye ndowooza naamumanya kasita nkaaya nyinga ensi ewulira. Naye neebaza obuyiiya bwe
neebaza olw'ekigambo kino, neebaza olw'enjogera eno. Ekigambo kino kye yayogera oba kye twogera, bwe ngenda okukyetegereza ndaba nga kirabika kirimu obwakatonda ddala. Eyamiina temala. Eyakireeta oba eyakitandiikiriza tulyoke tukikwate, teyamanya oba oli awo nti Katonda yali ayita mu ye okutegeeza ensi. Ekigambo kino kye twogera mu Buganda kiri mu Bayibuli, kiri mu byawandiikibwa, kiri mu byawandiikibwa. Era njagala tugende butereevu mu kitabo kino ekya Zabbuli eky'ennamu. Nagamba nti omutwe gugamba nti Katonda yakola atya? Tugere n'amaanyi, Katonda yatukola atya? Olunyolo 14 mu kitabo kino ngenda kusoma nze mwennyini wano. Mu nkyusa eno agamba Katonda agamba nti, nasaawo obubonero, Katonda agamba nti ndi muwonye. Ani awonya? Ire nenjagala nabyo tugenda okuyigako bingenda okusamula kikentono. Ani awonya abalwadde? Ani akuwonya akabenje? Ani akuwonya akuwalana? Mbadde ngenda kubuuza nti ani alina amuwalana? Nkibuuze oba nkireke? Nkirese kale, si kulwanga naye aliwa. Ani alina ebimunyigiriza? Ffenna. Nange ongaseewo kituufu nange. Toyinza kwebuzaabuza titolina bikunyigiriza. Buli muntu atudde wano alina ebimukola ki? Buli lwemubuulira kali kino tiri okubeera naye. Abantu babuuza, singa obaze olukalala lw'abantu abaamize eddagala nga bajja wano n'abataamize, baliwo abasinga obungi? Singa obuuza abanaamira ku 6 abalinda essaawa nga bazikebera n'abataamire, baliwo abasinga obungi? Era nze abantu mbagamba, kyova laba ku kyaki abantu mbagamba bwe bajja ku kyaki ndi musanyufu omuntu ne bwatula mu kyaki n'asumagira siyomba. Lwaki siyomba? Kubanga eri babonaabona nnyo. Bwatula kubona wali Yesu n'akkakkana n'agamba nti aleluya. Tumala wano okusinza abantu tubagamba nti okusinza kuwedde mugende nga tebagenda. Ani atukuuma? Era singa Katonda akuzibula amaaso n'otegeera abalabe bo kyakabi era aleme na kukikola. Wandika oyo omukazi oyo gw'oliraanye, wandika oyo omusajja oyo wandibadde wamugobadda mu ofiisi yo, kubanga ebyakukola bikola ki? Biyitirivu. Singa ofunye akakisa, fe ababeera mu kyalo, Katonda n'akuzibula ku maaso n'akulaga emisoto egiri ku kibanja kyo gyokka egyo nga takulaze giri wa muliraano, tojja kufuluma nnyumba. Omusajja yatusomesa sansuwa yalimba, yagenda n'agamba nti waliwo millions bukadde na bukadde bwa bacterias ezisobola okubeera ku tip of a needle. Buno yageza bugeza, bwe buba obukadde bwenjasama buyingira bumeka. Naye Katonda atuyamba ne tubeerawo. Agambye nti naye newankubadde weebiri ndi muwonya. Haleluya. Mwenna abalwadde abali eyo Mukama yawonya. Era ffe tuba tusaba Katonda kuwonya. Yalina eddagala, yakkiriza emmere n'etambula mu ggwe, yakkiriza eddagala ne bamiira, yakkiriza omusawo n'akebera n'alaba kituufu. Waliwo lwe bakujja mu sikaani n'okumonaga naye ndowooza seetegereza bulungi bakuzzeeyo kati n'asiiba mu sikaani. Kitegeeza nti Katonda yakebera, Katonda yajjanjaba. Wulira, Katonda alina omulimu gwakukozeemu kasookedde obeerawo. Omulimu ogusooka kukuwonya. Haleluya. Kukuwonya. Abantu abafa lwe bazaalibwa, abazenga bafa, abazenga bagenda,
weewuunya motoka gye bavaamu gy'oyingira. Nave mulaga eyo nga mutabani wange mukabataala mukulu wange ng'afunye akabenje. Naye ngenda okutuuka mu ddwaliro nga bamusazeeko omugulu ogw'oludda olwa ddyo n'omukono byombi bigenze ng'asigadde mukongole nga bw'okongola enseenene. Naye ate mbanene bambulira omulwadde omulala olunali mulaba omulwadde omulala ali nsambya ali bubi ate nga naye baga musuma jangu osabira omuntu ono afa. Nenfuluma ng'emmotoka jjaamu ali awo muyiririvu ate nange nenkola ekyobumagalavu kyekimu nenenya booda. Oli yafudde abonaabona lwaki nange nengenda ku booda. Niwe ntuuke ni Mukama muvuga mpola oli bamukongodde dda ntwala mpola. Katonda ali mu bizinesi y'okutuwonya. Amina bannaye. Agamba era oyo amanyi ndi mukuuma ali mu bizinesi yakutukuuma. Haleluya. Kambategeeze mwe abatudde wano egyo emyaka gy'olina Katonda akusaasidde busaasizi. Obutwa buwaakali ako naye yabukuwa yeewuunya obuwangaazi bwe. Kabunyedde kati tagenda kukola ki? Oyongera kubeerawo. Abantu abasindiikiriza olumbe ku kikakyo Lubaale amayembe ebiteega basindiikiriza kasookedde bituuka wo byafuuka useless. Waliwo akuuma. Haleluya. Leka kulowooza nti abatemu bano bonna abatta abantu abakuba amasasi gwe tebakumanyi. Bakumanyi. Katonda ateekawo obuteesi bukuumi nga gwe togize eki. Awo lwatu nava kubuulira wano nengatta abagole nenga ngenda kuziika Mityana. Bwe nafuluma nenyingira mu mmotoka abagole ndeka bakuba na bifaananyi nenziruka balina okuziika ku 8. Nenga tuusa wakati kati awo nalina akafuna emmotoka yange mpya yange yabwananyi motoka mpya nenyumirwa nensowola twabonaabona obwedda neteka omukono wano ku ddirisa ndi mukyamu si yange. Ne bwe ntuuka awantu simanyi kyajja ekyo nakati sikitegeera nenyiga akapeesa endabirwamu neddayo waggulu. Just mu kaseera kennyini ng'endabirwamu yakatuuka waggulu kiina ekikuba endabirwamu batu netusiba tuti nga buli batulaba omwana adduka. Omwana yakasuka ejjinja n'akuba emmotoka yaffe wentuulidde ddala myaka mingi nga nkyaweereza kuba Ssaabalabizi myaka mingiko. Naye ekintu kyantise bwe tufuluma ng'omwana omuto abadde akuba kimbwa ebadde etutte ekikifi kya mbizi kati kugenda sina connection. Bwe tubuuza omusajja alazeewa nti atuse naffe tetubadde tetumumanyi. Njagala kubuulira kino ejjinja ero lye baakuba ku mmotoka yange kati emyaka mingi egiyiseewo ku raaka eyo tevangawo ne leero. Question. Singa lyakwata feesi yange ani yanyiga akapeesa kano ku tayi kuki tayi nenyiga ekintu ekibeera ku mmotoka paka kati ne bwe tugikolako byonna nze sani ndowooza nange baninkozeeko bangadde nolowooza naye Mukama akuuma. Haleluya. Agambye Katonda agamba nti ndi muwonya ndi mukuuma ngenda maaso ekyandi muwonya akidda mu Lw'ekumi-n'ettaano anampitanga nempitaba basewo Mukama abayitaba mu buyinike ndibeera naye ndi muwonya ne mugulumiza. Haleluya. Mwemwe n'abali mu bufo nga balina erinnya lye bakuyita oliko ne tayito. Alo Mukama yakuwa tayito eyo kikubire mukala obugalo ekyo ne bakuyita boss ne bakuyita manager ne bakuyita chief mu kikakyo mu bantu bo nga gwe ne bebalanga bakulangira ne bagambye okuziika kulinze gwe nga gwogenda okusitula. Eriyo abantu batajjukira ne mu kika kyabwe nti mwebali. Katonda okuyamba n'akuweekye mwe abagenda mu by'obululu musonyiwe okubasongamu abagenda okuyita mu kalulu ne bakuba akalulu n'oyitamu Mukama yakusaasira. It's not your money. Si sente. Katonda yatuwa titles zino abalala bayita basaalongo edda basaalongo balinga b'amaanyi n'esaalongo ennaku zino omulaba n'amaanyi ne gakugwamu.
kati ffe tuli kuki abatafuuka basaalo Katonda yabigaba. Haleluya. Taito yo gyolina bakuyita masita bakubani manager taito omukulu wa kika wasiga wa mutuba ebyo biveeko nti bali bakulonda gwani naawe Katonda yakulonda. Abamu kufe muntu batulaba nga tuli eno weewuunya n'okwewuunya abatulabako nga tuli bato beewuunya. Abamu beewuunya n'okwewuunya engeri gye bafuna ekifo ekyo beewuunya. Okimanyi nti mu bantu beewuunya ffe ng'abafumu ne mukazi we yeewuunya engeri gye bafuna ekifo ekyo. Kubanga ne mukazi we singa bamubuuzaako tebandikuwadde. Kuba mukazi ye mu bantu b'amanyi abatasobola oli namba emu. Naye bajjawo ne bakola kinaga. Eggwanga lino abaana bo nabo olusi beewuunya. Lumu nali nkisomesa ne bagamba abaana nali ngenze mu kilasi y'abaana bano sayizizo ne bagamba pasita nga tunafuluma tulina ekibuuzo kyaffe lwaki mulonda bakadde baffe ne mbawa ebifo mu kkanisa nga temutwebuuzizzaako. Ne mbuuza abaana bato nga mumanyiira ffe twebuuze ku baana mwana ne buddamu ne mugamba bazaala mmwe ffe tumanyi ebifa wano mutwebuuzangako tuwa omusajja oyo tumumanyi. Bamumanyi taata bamumanyi kamba tegeeze Katonda yatuwa ebifo bye tuweererezaamu. Mukikubireko amiina n'obugalo. Era kyova olaba mmwe abawala n'abantu abali mu bifo walanira bwereere. God designed it that way. Toyina kyogenda kukikola. Toyina. Era ffe n'ekkanisa yaffe kyova olaba buli kasita batugamba nti oyo ali mu kifo kino nga ffe tukuba saluti. Why? Katonda yawa abantu ebitiibwa. Lugamba ate no business endala gyenkola ndi muwangaaza nnyo. Aleluya. Awo twagenze ku lunyiriri obwenoonya tugamba Ssaabasajja akola atya. Kaakati olwaleero nga tuli ku mazaalibwa ge kamba tegeeze ani gwe tuba tugamba wangaaze Ssaabasajja. Ani alina obuyinza kulambwa Ssaabasajja? Ssebo ekitiibwa Katikkiro tweyanziza nnyo mutwebalize Ssaabasajja okusoosowaza Katonda mu nsonga y'obulamu bwe. Maama Nnaabagereka tweyanziza nnyo okusoosowaza Katonda mu bulamu bwammwe. Bassebo abalangira n'abambejja mwenna abakulu mwenna mu biti byammwe mu politikisi wammwe mu mbeera yonna gye mulimu mwenna okuwangaala kwe tekugenda kudipendinga ku bintu birala byonna ku Katonda yekka. Yalina obusobozi obukuwangaaza kubanga yalina obusobozi obukuwa obulamu. Yalina obusobozi obutambuza ebiri munda mu sisitimu yo. Musomesa yansomesa mu primary nanga nti omutima gwina ebisenge binagulira n'obugalawo kaggulawo. Bwakaggulirawo emyaka gye nnina. Singa otegedde anatomy and physiology ebintu gye bitambulamu gye biyingira gye bifuluma ne biyingira wandikkiriza nti Bayibuli bw'egamba nti omusirusiru yagamba nti tewali ani. Kubanga gwe ekyo kyoli tokiinaako na control. Ekiri mu mubiri gwo engeri gye bitambulamu engeri gye byenyoolamu togirinaako buyinza okugyako Katonda ayinza byonna. Nina kye neezuulamu neŋŋamba nti Mukama ng'oli wa kitaabu nompa mashini ez'ekyusa zokka